naye full figure designer wo musibe mama flower amagezi genkuwa nga muto designer wo musibe alist banange embaga ziri okanya ne zijja nawe junior kulabanga kitawe yafuna abamuziika we n'abakuziika bajja kubula we n'aba n'akuziika gwe bajja kubula obolooza bonake wadde omubanja ennyimba we n'aba n'akuziika bajja kukola ki bajja kubula kamaliza business njija jako oyo sebabyo muliko mujja wajja kuba muwalawo ekyo ekyana kye kiwendusa kijja ne ku live n'oleta ekyana nga kirina eminyira n'okitunga ku musajja n'okitunga ku busolo bw'omusajja omuliko bwogu kyensobola okukakasa so n'olwekyo charging esimu I will be back oyo mwana agenda kufa pressure kyova nsaba mwenna ayapiiru temuddamu kwogera ku palaso n'obanga owala na palaso musonyiwe bw'abanga tebasobola ne kwezi kati bafuniramuwa okufuna obufunyi sente mu makampani obona otoba kati obulaba mbagamba tulina okuteekako eddoboozi tulete system egenda okuba nga efavalinga business kati ebivulu bigudde kakati awuliza radio kati wano Bruno K weyasingidde ku palaso wano ngenda kwogera mpola njagala abantu mwena mutegeere ti palaso yafunye abantu 15,000 ekifaananyi ne kivaayo naye talina ssente muki Bruno K yafunye abantu 1,000 naye alina ssente muki yafunye abantu 1,000 ku Freedom City 1,500 nze ate simala googera ate soogeza mu kyaki kyova nabagambye bwe yali ku pulogulamu kuno agume Bruno K yafunye abantu 500 naye ate Bruno K kiri bwe kiti nkulaga nti Bruno K ali mu masanyu ate palaso ali mu maziga maika ngero byabumanyi nanga bakuyita nga professor bakuyita professor baki bakuyita professor sayita boyisiki kati nsingira omuntu webusobe ekifaananyi omanye Bruno K yasinze ki kyokanga ate palaso yasinze Bruno K abantu palaso yafunye abantu 15,000 nze nombamuwadde naye Bruno K nafuna abantu 10,000 mu meka naye gwampuliza ku radio si buli alina abantu mu kikaali nti yaba ne ssente Bruno K yakola live ye nafuna abantu 3,000 mu ku live ompulira Mama Fina simanyi bajjaki obo nabo kaga baagala okwega ne bamuwa kumpi omukadde 3 n'agula n'emmotoka tanagenda mu kivulu live yo gye yakola ate yamuwa molaalo ogenda okukola Freedom City bwendaba Freedom City Freedom K yatunda tiketi ku online bakadaama ganga Gashumba w'emyaka 5 okuwasa emyaka 25 sikiramu buzibu njagala omuntu ampuliza ku busoga lyo radio tuwemu Gashumba tugamba ine emyaka 65 ono mwana ajja kuba n'emyaka 4 tushibale bulungi tugende mpo mayinze ndi professor sogera biki ajja kuba n'emyaka 4 mu ebiri tujja kuteka wali Gashumba ow'enkaga mu 5 oteka ne malayika w'emyaka ameka olabe nga omwana asaanaani Gashumba era nakino njagala nkibabuulire nti saawa zino bajje bwenkala nempasa omukazi wa myaka 3 nenkwata emitwalo 5 nenjimuwa omukazi n'emyaka 3 asinga abayazaalako abasingo mother nja kwate mtolo janga tatajja kukolako nviiri ajja kusobola kusasulako nyumba ye aweko omwana we 10 abasigaze emitwalo emeka 10 ashopingeko omuntu bwawakawo bwa firiji naye kana akaana kamalayika Gashumba ke yawasizza bokawe emitwalo 5 kageragera kaguleka akateeteeyi akalungi kakoleko enjala kakoleko enviiri kakuwesa ekitibwa mu baki mukatonda mukulu mwe n'abaanenyiza Gashumba yawasizza kato Gashumba yawasizza omukazi ajja mu myaka gye kuba Gashumba abuzaayo emyaka 7 abuzaayo emyaka 2 akoona emeka malayika mu myaka 5 ajja kuba nga alinga wa myaka 4 ate abavandimwe bayiikayiika kati ngenda kwogera mazima temunyiiga nti malayika bw'anaazaala abaana 2 ajja kubanga ow'emyaka 45 ng'ayiisa amangu ago palaso show eyabadde ku cricket ovo olunaku lw'eggulo amaanyi gampedde kikozi akagambo ka kigozi okalaba
Kakati ekisajja ekyo kiraba kipalaso ki alien skin. Kirina abawagizi baakyo abali solid. Ate tebamalamu omuyimbi waabwe maanyi. N'abayimba nga akaaba bagamba alien skin bakubye enombi. Omusajja gwe bayita Palaso ekintu ekyamutuuseeko ng'oli maneja w'omuyimbi si kirungi kituuke ku muyimbi wo. Kubanga mbagamba nnyo nti concert bw'oba tonaba kweteekateeka kukola concert tokigezza okukola concert. Concert esobola okusaanyaawo kaliyayo obulamu bwo. N'akatono k'obadde oyina akona ne kaggwaawo. Kubanga obange yeeyambudde. Bino byoba osobola okulimbalimba abantu nga tokola concert. N'obagamba nze ndi wakitalo nnyo. Eggulu baneetaaga oba tolina myezi 15 tontwala. Okay. Onfuna bulungi? Nkufuna habi. Naye olunaku lwote bannange nkoze bubinyire kamale Palaso lugende mbulanga. Okay. Maliza Palaso mulekikanga pilizo kadi. Onfuna bulungi? Kakati Palaso oba tumuddire kubanga Palaso mulimu ademe ebintu bingi tumukomewo tugenda ku topic endala obudde bugenzi. Kakati Palaso ekyamutuuseeko ekigambo ekituufu yayenjebuse. Concert ezakakolwa abantu abanene ku Cricket Oval tuwepankire kati saba zino tumugeraageranya ne bakube Ssaalongo. Ssaalongo Siraaji omumanyi ow'emukono abantu beefunye Siraaji ow'emukono omulaba bannaalu yasinze Palaso abantu omutima omubi guleke naawe. Kakati sebo gwe yabaddeyo binyumye omanye ebyali mu nnaalu. Kakati nnaalu omulaba Palaso essaawa zino beba bamugeraageranya ne bakube Ssaalongo. Yakoze ekintu mpulirizaako taata. Mpulira taata. Concert nagiwadde 25% yonna okutwaliza wamu. Okay. What? 25%. Bunoke mwalekera mu ttaano. Musajja bulunoke mu bayimbi babanga yabadde yakoze bukozi live kubanga ng'oggyeko akayimba akasembo kayimba ne Ssembogga. Luyimba ki lwabadde osobola okupangisa lwosobola okusinziirako okolere Lunoke concert. Omanyi ekitegeeza omuntu okukola live ku TikTok n'aba ng'akubye yiti emusobozesa okukola ekivulu oyo bamwepankira ku mu Uganda bakirabawa. Kankole mpola tebagamba nti banagamba nti ako kayise gwe mukimanyi ndakontekeko ebido mukimanyi baba mukimanyi mubulira mukimanyi baba nabatanzi ayambala ebbina bagambye ko baba nabatanzi bagambye bakakugamba emirundi nga 8 ani yamugamba ateka nkuweka video ngenda kabawa ati kaleti bajja kusa bajja kugenda kudda ngenda ate teyali yambadde teryasaze bayira wate gwe kati oyina morogo yes baba ndabatanza yambala ebbina ndayira ngenda kuwa video ngayambadde akabina Nekambuza kabina kati no gundi yeyandaze ono omwala gwe abamu benabadde nabo ku table bamuyita Louis Light yeyampadde nangamba namukasa si nengamba aneke kano kenalina anti olwedde alinako erirye taipu kati ayinza ogamba njagala sponge omungi akange yali pamba yali wa Vatican. Nze nkugambye Louis awunyiriza eruzira byonna abikole naye yeesonyiwa omwami oyo kuba oyo omwami tabeera mu ntalo za TikTok kyenyinza omugamba oyo omwami musirise nnyo okumutemako ekigambo nti musiyazi oyo omusajja mukozi akola ssente ze ngera azijja muntu yo kati siraba Louis yagimanyi kumuyita musiyazi obuzibu ne Louis naye ke bamutenda omanya oluzungu alogera n'awo atasaanidde. Kati sitegeera olwo jebbi mulaba alanga mataka ge bizinensi ze n'amasuuti ge kandi bikira kali smart kana akasajja kati kajja kati omusalo n'obulira yi
mbuluwire eti alina obujulizi mbu ng'oyo omusajja musiyazi kyokka ng'ate omusajja si ye yayogedde mukazi we ye yakoze caption yegamba mbusimanyi ssaawa yonna omuntu akola ki adifendinga bbaawe omwavu oluvannyuma lwa luwire eti ogamba nti bbaawe tasobola agula maseepiki naye ono ekyokuvuma oli eyamuvumye ate yavumyemu oli yakozeemu ensobi bambi teyalivumye musajja oyo bambi kati nange simanyi omusajja yazze atya mu mboozi z'abatikitoka bajja okutta omutikitoka wano olumushadiya ate si nti bajja kusiba buli tikitoka abamu kubo bajja kubwa masasi abamu kubo batomerwe si buli muntu nti alina obudde obunakutwala ku poliisi nti yereege nawe oyo luwira iti no baali bamukubyeko ggwe buuza kikeni nti bamusanga ng'atudde ne bamukuba empya ezaddala lwakumanyirira bantu ku tiktok wallahi gwe ojja kumubuuza banaabaza wano mubuuza ani eyakukuba ng'olina gy'olaze nti baali ku tebo nga batudde kati ye luwira iti mululu alowooza mbushira place yamupangira akatega akaamukubya n'ekikeni so nga ye kyamukubya kuvuga mu mwagwe ng'avuma abantu bamukuba nga tetwafuna wadde ka vidiyo kabaata abantu bafuneyo obuzibu bwennyininyini obw'amaanyi ne butatuuka ku intaneti bonabona abaaliwo anti bantu bakulu kati wali osuubira kikeni okujja wano okwogera oba okwata vidiyo bazikwata zeeyo mu zidrafuti zaabwe bajja kuzita nga bamaze funa butaakaanya butegeerekeka baamukuba nankubadde yagamba mbu tebaamukuba mbu naye ng'omuntu yeerwanako simanyi n'ayimirira mbu simanyi n'akangamu talina bye yakanga baamukuba nga yalaba